olwaleero twagala kutegeeza mwenna bannayuganda abaateeka emikono ku biwandiiko ebiwandiisa ekibiina kya PFF okuviira ddala mu Gw'omunaana nga tugamba Electoral Commission etereka erinnya PFF mu Gw'ekkumi we twawaayo emikono egisemba okuwandiisa PFF ne Constitution nti oluvannyuma lw'akabanga akanene Electoral Commission ekibiina kyaffe yakitadde mu gazeti mu kyapa kya gavumenti. Etteeka ligamba nti era bwe muba mwalabye mu gazeti yeeyisa abantu mu nnaku 14 abalina kye boogera ku PFF. Ebyogerwa ku kibiina bibeera bingi mu Constitution ya Uganda ne mu tteeka erifuga ebibiina. Ensonga ziri nkulu bbiri eziri mu Constitution. Esooka kulaba ekibiina oba kiri national in character, kiwagiddwa abantu abeetoolodde eggwanga lyonna. N'ekyokubiri Constitution y'ekibiina kulaba nti ejja kuteekawo internal democracy. Ebiseera ebisinga abantu balandukira ku buntu butono, kala gy'osobola n'okukyusa mu ddakiika emu. Omuntu ne waba tayambadde asobola okufuga Uganda, teriyo tteeka limugamba nti abeere mu ssaati. Naye obuntu obutono abantu kwe basinga okumalira ebiseera, kala erinnya PFF ebikulu biri bibiri. Kulaba ng'ekibiina abantu abakisembye kiwandiisa bavudde mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Ekyo Constitution kyegamba. Ekyokubiri, Constitution gye tuwaddeyo nti eteekawo ekibiina kino kijja kutambulira ku demokurasiya. Naye abantu babateereddewo endowooza nti olina kugenda kwebera ku kala n'obikula n'ogamba nti aya bbulu njeru. Lyere eggwanga awo tulituusizza. Oli tasobola kwambala kala ya kyenvu n'amenyawo Uganda nga bwe mulaba bagikola. Naye babayita ku buntu obutono mujje mukebere kala y'ekibiina. Yes, ensonga enkulu ziri bbiri. Kusoma Constitution y'ekibiina olabe ng'ekibiina kirambise bulungi internal democracy gye kinaasobola okuwa Uganda n'okukebera abakiwandiisa oba bavudde mu bitundu bya Uganda. Bino ebeera kiringa nga kuleeta mmere nga bagibiseeko. Baganda baagala nnyo okuwa abantu ekitiibwa babikka ku mmere. Ne kyemulowooza ndi gye batabiseeko tebagirya oba tewooma. Kati babayita mukebere emmere oba mbikeko esowaani. Awo Museveni watuusizza Uganda abantu yabajja ku binene bali ku bitono. Era ogenda n'okuwulira abantu abamu bolowooza nti balina amagezi nga twakebedde kala za PFF. Lyere nti kala kyemudisikasinga. Nsonga ey'okubiri Dr. Besigye enkyaweza emyezi 6 bukyanga Museveni ne mutabani we bamuwamba ne bamusindika e Luzira ne Ajobedi Lutale. Constitution ya Uganda egamba nti omuntu bw'amala emyezi 6 ng'ali mu nkomyo afuna kye bayita mandatory bail. Kooti eteekwa kumutawonawona we musangira. So tusuubira nti kooti olunaku lw'enkya n'okufulumya ekiwandiiko ekigamba Dr. Besigye agende eka. Eyo gye tumusuubira okuva ku Lwokusatu okudda mu kooti e Nakawa ewali ensonga bbiri. Ensonga esooka bukyanga Dr. Besigye atwalibwa mu kkomera. Museveni ne mutabani we abaali bagaa nti baagala kumuwozesa mu ddakiika tebaleetangayo yadde layini emu ey'obujulizi. Bwe baatuuka mu kooti e Nakawa ne bagaa nti kooti twagala otukkirize tugende tunyonyogere essimu za Besigye tugyemu obujulizi. Kooti nebakkiriza nga basaba nti bwe tunaaba tunyonyogere essimu za Besigye nga tusaba tuzinyonyogere tugende twekweke mu kisenge eyo gye tujja babuulirira ensonga. Ne tukiwakanya, balooya baffe ne bagenda mu High Court ne bajulira. So ku Lwokusatu tugenda kuddayo mu kooti. Kooti bagibuulire nti High Court naakusalawo omusango guno. Era ne rimandi gye bawa Dr. Besigye ku Lwokusatu lwekoma. Weewuunye Museveni mwamulaba ku TV abantu abakulu tebalimba. Kaga tulina obujulizi bungi twagala Besigye ono bamuwozese. Mulekera bagamba nti mugambe nti bamuwozese. Yadde layini emu ey'obujulizi tebagireetanga. Baga nti muntu w'okusimuza Besigye muntu batunoonya obujulizi.
so mbayita mwenna era mobilizing ba member bonna aba PFF ne bana Uganda abalwanirira Freedom. PFF tugende Nakawa kuba Besigye tebamusiba nti azizza omusango wabula bamusiba kulwanirira ddembe lya buli muntu. Fena tugende Nakawa era okuvulwa era mbakunga mwenna abali ku social media abali mu mawulire buli omu teekako ekifaananyi kya Besigye ng'ojjukiza ensi nti kati amaze emyezi 6 nga Museveni ne mutabani we bamutadde mu kkomera ewatali musango. Abantu bibatawanya bingi bajjukire. Ku Lwokusatu ffenna tusinkane Nakawa. Ttiimu ey'abannamateeka ekulembedde okuwolereza Dr. Besigye n'Haji Obed ng'ekulirwa minisita yali Justice and Constitutional Affairs e Kenya Honorable Martha Karua yabadde yakuva Tanzania ejje butereevu mu Uganda gye baasibidde mulwanizi w'eddembe omulala Lisu Tindu. Muna mwategedde nti Martha Karua bamukwatidde ku kisaawe n'amaani bamuza mu Nnyonyi ne bamuza Kenya. Gye badde bava okujja wano twaganye okuvumirira enkola eno. Temuyinza tugamba nti mwagala twetabe mu nsi emu mbu waliwo ensi zemuga nti eyo tojjaayo. Tunaabeera tutya mu East Africa nga tokkiriza abantu kugenda Tanzania. Abatanzania empisa embi eza Museveni baga nti zibanyumira. Kati Museveni akola empisa embi mwenna muyigireko buli omu atandike kweyisa bulu. So Honorable Martha Karua yatugambye ne balooya balina abangi okuva mu Africa wonna. Tubasuubira baati bannatuuka okubanga batuuka mu Uganda essaawa yonna basobole okugenda okuwolereza Dr. Besigye. Ensonga eyokusatu mwenna nti etteeka erizzaawo kooti ez'ekimpatiira eza Muhoozi ne Museveni UPDF Amendment Bill enkyalo erikomawo mu Parliament. Era Museveni ayise ababaka b'NRM bonna agenda abawe ku ssente n'okubaga temunvaamu mugende muyise etteeka lino olwaleero bagenda Ntebe. Twagala kuyita bannayuganda bonna olunaku lw'enkya mwenna mukeere ku Paalamenti mubeerewo nga Paalamenti ekubaganya ebirowoozo ku tteeka lino n'etteeka eddala erikyusa ebibiina bwe bifuna ssente okuva mu bajeti ya Uganda. Mwenna mujje bangi ku Paalamenti wonna. Sipiika tumusaba ateeke emizindaalo ateekeyo ne bu TV buli koona lya Paalamenti buli omu wanaasobola abatudde munda abatudde ebweru musobole okugoberera Paalamenti ya Uganda kubanga abakafu abaliyo mwe mwatusindikayo ku nsonga enkulu eno ekomyawo kooti y'amagye. Kiba kirungi mwenna bannayuganda mwenna ne mukeera ku Paalamenti ne musobola okuwuliriza abaka nga bateesa ku lwammwe. Abaka basalewo oba eddembe lyammwe balikwasa Muhoozi ne Museveni oba bagoberera constitution. Kuba buli mbaka wa Paalamenti kyosooka okukola nga tonayogera kinnaki mu Paalamenti olunaku olusooka kwekwata constitution ya Uganda ogamba nti nze oba kufa ngenda kulwanirira constitution eno n'okulaba ng'ekuumibwa. Buli mbaka kyakwata. NRM yaleeta buli kaceera abamu tebajjukira nakujjukira nti bakwata ne constitution nga bayingira Paalamenti. Nfo ky'okusoma constitution bagenzi ba Museveni kulya mmere abawe ssente bakomewo bayise etteeka. Ekirungi Museveni nga nabagamba alinga mpologoma enjala weemulumira ekimulinaanye kyalya. Mwamulaba n'ab'NRM bw'aba basiba tabasaasira. So ab'NRM tubajjukiza obuvunaanyizibwa mulina mu constitution obutatunda ggwanga lyaffe. Kisembayo nkikonyeeko ekya tteeka lya kukyusa ssente ebibiina bye zifuna okuva mu budget. Museveni agamba nti ekibiina ekitakolagana naye tewali kuddamu kufuna ssente. Ssente ezo zaateebwawo abaakola etteeka lya Political Parties and Organizations Act ng'ekigendererwa kwe kuteekateeka ebibiina bino kubanga ekimu ku byo mujakeera ku nkyanga kyekifuga Uganda. Bwe kinaaba tekiteekeddwa bulungi tugenda kubeera mu buvuyo. Eggwanga teri balyakolerako experiment nga Museveni yakoze for 40 years. Kyekyateesaamu ssente ezo ne kati agamba nti atali mukwano gwange tajja zifuna.
era n'eri etteeka lijjanca tubayita okujja mubeerewo mu bungi ng'etteeka eryo likubaganyizibwako ebirowoozo. Nja kuyita Honorable Wafula wanaamala ayite chairman bajje bakakasa endi statement gy'ensomye eno ntuufu yeya PFF. Thank you very much.